Bebe Cool alabika ekigendererwa kye kwena album kirala ayinza okuba ya album agikoze naye nga ate target ye ya kutunda nyimba zino simanya bweru simanya Nigeria ate yakuddamu claiming position ye eyogero claiminga position yagenda kwate sente zenalemu wakenza abade yagimutwalako tekuli luyimba wadde ruweze emitwalo enkaaga eja views teruliko ku YouTube ye talulinako bobo yagala genda yo kinza no kuyamba ko situla ku views genda yo kebere gwe wawulide ko Bebe Cool nga zo pushing olumuko ezo project because olunga zi pushing zo no munundi gumu oyino londa project zo weka kasati kati project kati wenkubuza esawe no Bebe Cool ali mu pushing project ki ku album Taina project yali pushing kwa album, ali pushing ki album number. Ku live oba ku Media Club live kwe tulino lwalero gumana Katonda ali atugoberera. Obulamu bugamba ki twebaza Mukama olw'obulamu bwakuwadde gwayita mu kusoomozwa tusaba akunywereza omukukkiriza oleme kutendewalirwa okusoomozwa obulamu bwe tutambuliramu wakuuma nga okyayina essuubi ng'amaanyi gakyali waggulu ekyo nakyo kiyita gwe gwawadde ebirungi kusanyukirako era tugamba weewaawo teweerabira kugenda kumutendereza teweerabira kumusinza abikoze ku ggwe omusabira atabikolende ku balala afunye akamere tukusanyukirako bobo kalya tukujjukiza okwongera okusabira ne ku bannaffe abatannakafuna nabo bakafune olwo tubere mu ddembe litakoma mu nsi buli gwosanga abenga ekimuli mu Power of Africa nga ddala ekikoma ku butonde ne ku bantu nga kikkira ddala paka ku bo amanya bampita Rimasam oba Mechanic Rabongo sinzira ku live okwongera okutegeeza nti Rabongo Charity Foundation yentuma wano abana bali 15 abagenda okuddayo ku ssomero oba bazeeyo ku ssomero oba abali mu kuddayo ku ssomero tulaga milioni 4.5 buli kana kayo emitwalo 3 gwe Katonda gwakoledde ebirungi akiwulira gwatakiwulira tukwatagana embirala tofaayo kino kyawo bokka bakiwulira osobola okubanga oli oganzi Katonda njagadde nye ekimu kyange eky'ekkumi eri ensi ekyensi ng'omaze okujjayo kiri ekya kitaffe tekyepankirwako kino ekyensi kakiteeke mu basket mu kisero ky'abaana bana badda ku ssomero ina toilet paper mutwalo gumu oyina kakaaga oyina set oyina kitabo oyina pencil rubber osobera emitwalo 3 osobera emitwalo 10 oyinamu ekyetaano obwana tujja ku street ne mu family bambi Katonda zaata najjukira ezitya struggling osobola bukwatirako ne busoma Rabongo Charity Foundation tuli abaana basukka 10 olumu n'ebyokuba balambivaako ne mbalekera Katonda ababudde abakolemu omulimu nganze bwe yagunkoramu era nga nawe yagukolamu abaana abo beetaaga buli mbeera ne mukaweefube ng'ono buvaayo n'oyimirira no ganti akabusome olwo noba otukiririza ddala ebirooto byabo bwe tubuwa Katonda ne tubuwa ne education tuba tubuyambidde ddala ekitenkanika n'eggwanga lyaffe liba safe komyewo ne kasazo ow'embalaasi omusajja waliwo abaakaayanye ne bagana ne kati bw'okyaza Roni twerusawo tubuulire Bebe Cool yamukola ki ekyo kimu bangambye abantu ne Spice Diana nesokere ku Bebe Cool sokera ku Spice abantu bebuuza nnyo Spice yakola ki Spice osanga Spice obuzibu abasinga wabuwi Spice muwanno binundi bingi muwolereza ne Roger namusanze juzi manager we nayimiriza nanki yakise motoka bwati nanga njagala kwogera nawe nitwogera naye yajeyo bu video nandago bu video shows ekola ku TV no mugamba nti yasi byakimanyi nti waliwo story ezijja wa Spice ava mawulire naye ina story nyingi ezijja mawulire ne muwolereza nga ndi kusaidie bwabanga ye mutufu kati nga kusaidia ku story ya 10 nali mabega nali mpagira Spice because nali mbagamba Spice yasinza 10 amagezi 10 yakirize nti bamusinga amagezi ate tasola wangula Spice nali mpolereza Spice nga siri kusaidia ate nga 10 kyali wange kuva myaka jadda ngeza okulaga ne stories nyingi ezijja mawulire ne mbakinga Spice naye kisingo tawanya abantu ye story eriye yakole nnyo eya Shiba utawolwa bwe ne Shiba oba olujjukira nti nawolereza nnyo Shiba kati ate waliwo omuntu omu yali Kasuku ye yankubira n'angamba omanyi nti abantu bonna bempita okukola ku YouTube yange
balancing show bayogere kusaidia Shiba teri n'omu bonna bangamba batidde eri ngaye kabali ayo sente batidde okuba Spice ngaye kabali ayo sente kati nangamba ina submission je wakoze ngoli ku Baba TV na yini badde ku Baba naye je njagala nungi njagala tugikole ne Kasuku najja ne tukola naye show kati nagamba ompadde submission e balancing ebintu weda sinafuna omuntu ayogera kusaidia Shiba weda bonambe nabogererani bali kusaidia Spice kati nabala we batandikira okuyita ni interview shows ne bizijja n'ezijja kati nga obawe ekifaananyi kya Shiba ekituufu ng'olaba nti Shiba mulalamu okitegeera okuva ku ono gwe badde bagamba bali olutalo lwa Shiba ne Spice kati nze ne basiga ekifaananyi kya Shiba yaani ne babuuza gwe Shiba omumanyi kati abaali bawagira Spice bawulira nga tebakyayisobola tebalina kye bayinza kuddamu nga tebalina gwe bayinza kuleeta akuddemu ku bye wali oyogedde ne baleetako Red Superstar ajja ayogerere mbwanziremu ne bamugala Red Superstar byonnyonnyodde tosobola kunnyonnyola oli bye yannyonnyodde ku Shiba bonna ne ttiimu ya Shiba ne bankubira amasimu bonna kati from that day baba Spice bawuliranga gwe abaliddemu nnyo olukwe nti oli wabakuba nnyo like wekuba mupiira wakuba 10-0 kati ekintu ekyo tekivangawo up to now nti buli Spice wabako story emutuuseeko buli wotuuka okwogera ku story bajjukira kiri bagamba tatuddamu n'atufootolanga luli ne woba toyogedde bubi ku Spice bo baludde bakiina mu mitwe nti Ronnie Maka akunnyonnyola Shiba n'ovaawo ng'otegedde Shiba yaani kati sitajja twogerera bulungi kwani ku Spice because Spice ne Shiba tebabeera mu kisolo kimu you choose a side tosobola beera eno noeri kyova muwagizi wa Spice kizibu musanga atawagira Shiba at the same time wabali amuluko ayine endagaano ne Spice saina ndagaano na Spice naye jjukira nti kunywedde ab'amawulire bonna bali covered kati ne walabikayo w'amawulire omulala ogu atali covered atali covered by any camp ekitegedde because mwaba babiri bwo comparing ate Spice ye yali ampadde ku sente comparing Shiba ne Spice yabadde munnange ebbanga yona yampadde ne ku sente era kyovula nti nze njogera nyene Spice ampadde ku sente omurundi ogutali gumu ebibiri ate nga tampa sente ntono mbadde mu nnyumba ya Spice ankyazize emirundi n'emirundi eya Shiba sikyalanga nayo ngeza okulaga abantu ababiri naye lwaki nti bojja wano olw'okuba guno omulimu bintu tubikoledde ebbanga kati oba owulira kiri kikulyumiriza nti olina okukolera abantu bawaddeyo obudde bwabwe bakulabe tojja kujja wano ng'omugati gukutuga beetaaga kuwa ku mazzi bakonekoone eno gukutuga baba bakiraba nti omugati gukutuga abantu baba bakiraba abo bolamanyi ekirevu naye kati kibi kyekirimu kirevu jasi kiba kibaluma bo kwate babiyina ebirevu mugambe yayagala omusajja watalina kirevu gye bali eyo abatalina birevu agenda abaagale lwaki yesiba kuwa ebirevu ekirala buuza abaani abaagala baba ebirevu abawala abaagala ab'ebirevu n'abawala abatayagala babirevu gye bali kati gwe kompere nga baliwo abasinga obungi abasinga baagala alina kirevu baagala talina kirevu tosimbule kibaluma bulumi tomuyisizaawo kamala byonna olunaku olwali tuli wano ku Landstar Hotel just tutagala otegeeza abantu nti kyetagana ogezawo ku Landstar ku lunaku olwokutaano babeerawo ne live band naye kiba kikambwe nabaddewo Friday eno wabaddewo ebyana agenda kuterayo akavidiyo ngenda kukuleetera buvidiyo kubanga olaba kati Friday eno ngenda kukwata obuvidiyo niwe tunaddaano ojja kabateerako wabadde wano ebyana oba manager yabijjiwa ebyana nga biri wano era abasajja abali eyo nga gowulya toyagala tereera jangu wano Friday kyabadde wano ku Landstar Hotel so tukugamba Landstar Hotel esangibwa Lukuli opposite Papa's Sport ewa Misaki just opposite ojja kubiraba ina garden zene manju ambalooze ekoma ku parking waliyo garden zene manju kati wabira live band ng'ebyana byabadde wano muganda wange ebyanu baba bijje mbala baba bijje Rwanda baba bijje nga binyirira bwe biti abijje Masaka osano jako wano ku Friday ku live band ku Landstar Hotel ekirala jangu booking ebisula ebirungi gym ennungi sauna ennungi oyina party oyina birthday jangu abikutegekere bulungi ebyokulya birungi kugamba buli kimwe kiri wano ku Landstar kirungi akaweewo ndowooza okawulira keeko so abantu tubagamba bafunayo akadde bajje ku Landstar Hotel ekirala bw'obanga oyagala oyina ebizibu by'amannyo kwesala nana habo mouthwash akamwa kawunya amannyo gavaamu omusaayi ganyenyera tolya byonnyoga tolya byokya
Nana Herbal Mouthwash gena mu supermarket gena mu drug shop oba mu pharmacy olubo tuuka bakakuwe katono we katofiirako mu kamwa ne kasenya olunga ebizibu by'amannyo obigobye ng'oteredde. Mpozi era n'ekira wiiki eno tubadde ne birthday ya mugagga waffe oyo omugagga wa Haji Nana bamuyita Dr. Muslim Migadde. Birthday yabadde ya weekend tugenda gi celebrating omwezi mulamba ne sister we Nana tugenda celebrating a birthday omwezi mulamba. Ffe abagagga abaffe tulina obbajanjawaza naffe batukoze bulungi batukoze ebyo era Haji Migadde Dr. Migadde sebo tukubuuzaako era tukugamba amazaalibwa amalungi woba yekujjanjaba ggwanga lino tetukyalina bizibu by'amannyo wagatujjanjaba ng'okozesa Nana Herbal Mouthwash tukwebaza tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Mugabe birthday ajete ku Bone Chat Foundation abaana basukka 10 bamulabeko ka celebrating okukko nabo aba inspiring okubeerawo kwe n'abaana abo buli bamulaba bafuna ebirooto ebipya abantu abakutte obulungi bwe bajja ku foundations ngeezo ate nga balina engero eziwooma ng'olwa Nana abaana bano nno bakulira ddala mu mwoyo. Tugenda kimusaba ayinza obutajja in person naye ayinza ottuma kubanga ye tatera kuba wano nakakati wenjogera taliiwo. Ogenda okwogera naye ate ndi ku flight ate nva mu ggwanga ina ate ngenda mu ggwanga lyakola research. Dr. yasoma akola research kati kyemanyi kyasobola okukola ayinza otuweereza sister we Nana najja ku Charity Foundation n'alaba abaana na celebrating ko birthday nabo ne basala ku cake n'abawa ku birabo n'abawa ne ku sente. Dr. yasoma era musajja mukugu amanye ekibye kiri mu butasoma kino bwana 15 budda kusoma ebitaba milioni 4.5 asobola okukwata ko kyakutte ku street family zitazinza okuba bambi eziri mu lumye gutenkanika asobola nti nedda kamba guleko ku seti emu akatabo kamu oba luula oba kana kawe emitwalo 3 kampeyo kakasinji kakaaga kugamba Nana abantu bajagadde tekiriko kubuuza Nana ebikoze saidi awo nawe kwatewo konta bannaye koyo omuntu alumwa ate nno kwali atulaba era akiwulidde kolera mukobooti tutandike program baka wowo akakuva mu kamaka Nana Herbal Mouthwash so tubagamba mwekwate eddagala Nana Herbal Mouthwash kakasa ng'okalina n'abaana ku ssomero nga baddayo ku ssomero kabateeremu. Waliwo yaŋŋamba nti amayembe we gannumba gana ganyonoona amannyo nedda tegaali mayembe wali teweefaako eddagala lye baakufera lye lyakuleetera okuba bw'otyo nti empewo z'ekika ffe zikyonoona amannyo ewali Nana n'empewo z'ekika zidduka leka kubeera mugayaavu kiyitiridde kugenda ng'okaddiwa nti omuntu ng'akaddiwa asooka amannyo onkubira akalango ka Nana asooka amannyo so ogambye emmanda wezikulumba zikola asooka twonoona amannyo ewaffe empewo z'ekika zitwonoona amannyo ewali Nana waliwo omukwano wange nga ati oteeka eggumba ly'embizi mu nju amayembe tegayingira nakiwulya tambula ebintu ye yakyogera kyokka nno nina we nabadde ne Eric oyo Eric okanayo naŋŋamba mbu kituufu Eric bye yaŋŋambye mu bituufu mbu nno kyovula mbu babasamize tebalya mbizi tolaba ti Oscar talya mbizi musamize badde simanyi yatugamba bajjajja bamugana olya embizi kyokka yali agiryo gifiirako luli edda kati we yayingirwa ennono n'atandika okusamira mbu ne bamugamba abajjajja tebakkiriza mbizi yeri obusamize talya mbizi kati kitegeeza biri bituufu eby'eggumba ly'embizi because kitaga embizi eno era bikekontana n'emyoyo gyabwe era eginuuna n'egimira so nga bwe kiri ku basamize n'embizi ne Nana bw'atyo bw'ali n'amannya amabi webiri Nana waali tewa amannyo mabi n'amannyo amabi we gabi tewaba Nana beewalana wettanire Nana oba omuko ow'ekitiibwa n'omutuuze w'ensi yo aweebwa ekitiibwa. Bebe Cool album yagikoze agitambuzizza buli wamu sente ziyiise lujaga nti zoononeddwa ziyiise asetize standards ezitabangawo mu ggwanga lyaffe Uganda wadde nga n'azaawu yakikolako naye kale standards ezitabanga wazitaddewo tugenda mu wiiki emu abantu bakomplaini nga bagamba nti musajja mukulu tukibanga kituufu bamuzirira akagaati ka music bamusindika mu retirement agenda awummulemu olwa propaganda ali ku kaaliya ye bambi. Omanyi abantu bajja ne bakola comments n'eshonga zino zetukola ne ba Bebe Cool tomwagala Bebe Cool wamukola ki because bo bamanyira abantu kujja wano ne bawaana Bebe Cool yasinga oyo wakabiye oyo yakoze alubamu egenda kumenya abebiti ebyo baagala owulira ng'owaana buwanye naye ne batamanya nti olusosola obutavuma naye osobola okumuwawula kyokuvula bo we balaba shozi nate bo babako kye bayiga nti nze zijjukira edda namuteekako akazito
nga album mazotegeera kwa bagikola bonna bachali bange ankoloni bani abe bagibaddemu kati nga mazotegeera ebiri ku album kati nenzija nentandika omuteekako akazito ne mugamba kale lwakiri leta Joshua wadde siwa generation yo Jesa Joshua Baraka omuteke ku album niwono twabyogererawo ne tumulemerako Nebekulu yakola atya yamala namusitula ngana album kumpi yaggwadda namuswala amuleta namuwako oluyimba namuga jango otekemu amalowezi mu luyimba lumu nga yeggwa nadda nga kitegeeza ne ku plan teyaliko ne olwa pressure olwebino ebigambo byetukola kati ye fani we tajja bitegera yajja kuvuma obadde olina wana bwanyi rasta ne rasta ye bwawuliriza apikinze n'agamba by the way he has a point wadde akyogedde ayinza okuba tampanye nga abalawe bampaana naye he has a point ogolaba ng'akipikize ng'akikoze twabyogera no ku Bruno K ng'agenda kukola ekivulu kye tumugamba otokola kino tekisobola kukola ekyo ekivulu ogenda ogutomedde nitumulaga factors so tutudde na wano oba twali tutudde wali wano nitubimulaga byonna ng'ekivulu tekinnabaawo wekyamala n'agaana bikola netukomawo netukola endala nitumugamba olabye we told you this and this and this n'ogaana bikola nawe nakutira obukugu okitegeera kati ngeza okugamba nti olusi tetuba tetukikoze mu mutima mu bintu tetubaagala naye tuba tuli concerned nga tulaba senga okitereeza ano ne booti kigenda kola kati tuddeyo ku kya Bebekulu gwokimanyi twali tutudde wali sho gye twakola ne Bebekulu naye nkugamba nti obulango gye buli ku TV obulanga lubamu ya Bebekulu kusanyuka ne kubukedde ewaffe kubukedde gye buli akati bukyaliko bukyavuga naye jjukira atugamba alubamu agitunda wa bweru niyo obulango buli kubukedde TV agitunda France agikuza bali bannayuga oba abantu abali ebweru wa Uganda abatawulira nnyo Luganda abaagala music oyo kati ate obulango buli kubukedde TV ne kusanyuka kusabulwa neŋŋamba nenzijao ne kugamba nina kyendaba ekitali kituufu kitegeeza album ena agikoze n'ebirayika ebigendererwa bye si bye biro byatugamba mu kamera tumanyi kati ffe mawulire ku level kwe twatuuka tetutwala buli kye batugamba nedda eyo level twagivaako mbola okuba omuyimbi azze naŋŋamba ekintu mbunkikkiriza olw'okuba yaŋŋambye era omuntu asobola okubeera omujulizi wange kwekyo ndowooza yali Shiba tulina sole gye twakolako ne Jack Stoyo twalikola show kati ng'alina omuyimbi alina tuwa olugendo lwe kati nze Shiba n'alinda essimu yange nga nina omukubira naŋŋamba wedda kubira essimu wedda ninze essimu yo tokuba kati nyingidde banka ne muga Shiba itsokoba yingidde banka tubireke tukolemu omuyimbi omulala nedda I want that show nagirabye gye mwakoze ku King Saha I want that show ne tuwogera ku ssimu ne mu recording ne tukola interview nga mubuuza ebibuuzo bikwata ku lugendo lwe kati agenda tukola ba show nga byendi mu kwogera ebisinga byonna nga 70% siye yabiŋŋambye nankubira nga shewedde ne mubuuza kyenjagala okukubuuza byowulidde ku show bituufu si bituufu naŋŋamba bituufu nenze nadde njagala oyogere byenkugambye ne muga kati nze njawulo gye nina kuba amawulire abalala togenda kunfuula bali wabiŋŋambye byonna ebyolugendo luno gyevudde na biki naye makimanyi nti ku level kwotuuse ku myaka gy'omaze mu ndongo story eba edited oyina wayi mechanic watandika naye along the way nakunyiza ogenda mujja mu story yo mu lugerero ogenda mujjamu because yakunyizizza naye tekijjaawo nti mechanic alina contribution yagikola kati nze nzirayo ku kiri kituufu mechanic alina contribution mu lugendo lwo kituufu mechanic yakuwasaako muyina n'abaana kituufu yakusuzaako okumala emyaka 5 ago ge mazima genjagala ebyajja wakati wammwe tebinkwatako nkola mazima kati nze ebyo bye nakola ninjeyo story abantu abadde mu lugendo lwe mulimu yali boyfriend we yalinanga kipiki kati natandika okubuuza ye information kati wagijjeewo eyo kati ebine tubivaako nambuuza wabijjeewa kati kumbe nze nagenda paka Kawempe nentuuka Kawempe nenfuna paka ne mukazigo we yasulanga ne bawala banne byonna nembifuna boyfriend we yamuyina bayizeni naye nga gyali ku kyalo akyaliko oluusi baba gye bali eyo nga bakyaliko ku kyalo ate gundi yafa atoli yagweddalu ato bonna nofuna info yo yenna n'olwona mbi ono sharinga ne byotagenda sharinga nenzijja ku mpewo nembi sharinga kati kyova gandi to sitwala muyimbi kyaŋŋambye nina onoonyereza kituufu kyaŋŋambye kyevudde gamba nti Bebekulu bwe yatugamba nti no alubamu eno agitegetinze bantu b'ebweru kate buvunaanyizibwa bafe ab'amawulire okunoonyereza ddala kituufu kyatugambye kwe kubuuza nti naye mechanic gwokimanyi nti obulanga alubamu egenda otunda Nigeria buli kubukedde TV obulango buli kusanyuka ne ku NBS tebuliyo ne ku NTV tebuliyo ate buli kubukedde otegera kyegamba nti ku ssente ze tulina osobola okukwata kalangako n'okatwala ku MTV
kubanga kwebuli bw'okasasula bakateekako kwebuli ku MTV kwebuli ku Trace kwebwobulango babuzanya bwoba okataddeyo tebuliyo ate buli wano ku Bukedde TV nenzija nenkugamba nze nkugamba Bembe Cool alabika ekigendererwa kye kwena alubamu kirala era ne wiiki wedde nakugamba nti omusajja alabika alubamu ate egenda mugasa nnyo mu 2016 wali ku sendeze NRM naye gwe tonnabakiraba tonnabakiraba kubanga ayinza okuba ya alubamu agikoze naye ng'ate tageti si ya kutunda nyimba zino simanya bweru simanya Nigeria ate yakuddamu claiminga position ye eyogero claiminga position ye agenda kwate sente ze NRM kwa Kenza abadde yagimutwalako ukitegedde nekugamba bino ebintu bya alubamu byegendereze kyandiba Bebe Cool kyabala kwa alubamu kisukka ku bino byatugamba mu kamera kuba olabi bwo comparinga byatugamba ne byeri mukolebwa tebikwatagana ekirana kugamba nti goloza waki Bebe Cool amanyi tagatadde nnyo mukola ennyimba ennungi kwa alubamu naye agatadde nnyo mukulanga alubamu n'ennyimba mbi simbi nekigamba nti effort teri nnyo ku nnyimba zino eri nnyo kukulanga kubanga lwaki senga ibadde nnyo anti laba effort yanjawulo bw'oba okola effort nga yeranga product yo effort esolo gamba nti nfunyeyo oluyimba lwange ndwekakasa kwa alubamu kanteeka amaanyi ku luyimba luno naye olaba nti ali mu kutunda kiri kifaananyi kya alubamu n'ennyimba zino tannabazifaako nnyo gwe waawuliddeko Bebe Cool nga zo pushinga olumu kwa ezo project because olugenda zipushinga zonna omulundi gumu olina olondayo project zoweekakasa nti kati project kati wenkubuza essaawa eno Bebe Cool ali mu pushinga project ki ku alubamu talina project yali mu pushinga ku alubamu ali mu pushinga ki alubamu namba kitegeeza alina kyali mutunda muti munabakiraba ye tagenda faayo b'ennyimba ziiseewo bate ziiseewo yalina ekye kyayisaawo era ajja kituukako mwabaleke wano nga mulowooza ali ku alubamu because senga badde aga alubamu ye ekole bulungi yandibadde alinako product gyali mu pushinga ku alubamu ye right now okitegeera nti ne alubamu okuva we yagironchinze yandibadde alinawo video gyatadde empya ng'era gyali mu pushinga si we kiri akyali ku kiri kifaananyi kya alubamu ngezaawo okulaga nti yandibanga alina ekintu ekirala kyali mu pushinga mweno alubamu ffe nga tetumanyi kankuwa ekyokulabirako ekirala wiiki esoose yeeno gye tumazeeko ye wiiki esoose okuva alubamu ya Bebe Cool we yagitongoza officially n'agituwa eno ewiiki wabadde alina singles ofunira streams kupika okulaba okustreaminga oluyimba ennyimba ze alubamu yabadde alina ofuna streams nga ziri waggulu nga abastreaming ennyimba bangi abaviewinga ku YouTube nga beeyongedde mweno wiiki kati gwe kola research genda onoonyereze views ze zaali zitya before the week nakakati eno week esoose because ye ino single peakingiramu ennyo after nga wakamala ogitongoza amawulire gonna gakyali everywhere wo ino single funia streams ennyingi kati week tugimazeeko genda okebere streams we ziba nungi kwangezenga ku Spotify aba streaminga music be reflecting pack eno ku YouTube because you're not digital world eri wa mu digital platform ndi aba streaming eri oluyimba eri walukola bulungi eri ku streams lumane rupikinga nene ku YouTube because oli waluwuliriza eri ku Spotify asobola okusala najja no ku YouTube alabe video yalo kyova nti streams oba views ziba zikola zeyongera zonna buli wamu kubanga eno ziyambako neno byalabe eno ne bi reflecting eri bibala byeno ne bi reflecting eri kati senga lobadde okola bulungi ku streams enyi album ze enyimba ze zibadde zikola bulungi ku streams ze motivation is ani nendala eno ku YouTube yetu tujja kiraba mu wiki emu zandibadde zikoze ziwanise naye ojja kwetegereza nti album we yagironchingira gendo labe views we zali ku YouTube we zikyali otega kigamba enyimba zona za sembio fulumye ezo nazo okulizi motivation ezo circumference tekuli luyimba wadde ruweze emitwalo enkaaga eja views teruliko ku YouTube ye talulinako bobo yagala genda yo kinza no kuyambako situla ku views genda yo kebere terinayo luyimba luweza badde emitwalo enkaaga n'enyimba ezo zegambe zimu ziri myezi 4 plus endimu ziri myezi 5 video ezo zola beze beyi kwa video za Bebe Cool nungi za bei yaziteka mu sente nene okunyuma zinyuma ezikolera mu America zisinga zinyuma okitegeera yagenda mu bifo biri ba Chris Brown mwe bakolera binyini bye yakoleramu video nungi oziraba ne webuza video nungi zebbeyi bwezityo ziba zityanga ezimu ziri myezi 5 nga tekuli wadde weze emitwalo enkaaga eja views kidisappointinga kubaka aberekezo ni Becky ngereze ku Chosen Becky kubanga utajja kunyika muyimbi wange nekera Chosen Becky muyimbi wa loko ayimba mikolo na mbaga nene Chosen Becky mweje emyezi abati isa ina akakadde aka views nani
ne Chosen Becky mu bwa Chosen Becky bwe Masaka naye bw'ateekayo ku YouTube ye waakiri aba alina akakadde ate nga yeta sponsoringa tagula views ta sponsoringa nza kikugambye tagula views ta sponsoringa naye lwaki naye aba alina akakadde abembi bagula views bati bas sponsoringa ezo nyimba ku YouTube ne mbadde gamba at least aba alina akakadde mu myezi egyesatu ena Chosen Becky naye nkugambe kati eza Bebe Cool n'amaanyi agazimu n'essente ziri mutalina wadde oluyimba kwezo zonna zisakamuffensi za ntalina ddala oluyimba luweze emitwalo 6 eja views taluyina mu egyo yonna emyezi egiyiseewo bino mbikugamba siga nti oba omwogerera bubi naye ye bw'aba atulaba asobola otegeera obunafu buliri ddawa n'agenda akwatawo nti kiswaza nga twagala otunda Bebe Cool n'alubamu ye ebweru naye ng'ebintu ebitandikibwawo kati nga YouTube ng'ekyali wansi nga yeetaaga okuyambako yeetaaga ositula essaawa eno yakitegedde asobola okukwata campaign ey'okupika YouTube ye n'etandika n'aba nga agisheyalinga buli wamu strategy ey'okuteeka YouTube waggulu n'etandika gwe walabyeko Bebe Cool nga asharinga ezo links z'okustreaming ennyimba ze za YouTube nga zisharinga abantu bagendeyo ate era ayagala abantu era babyenoonyeze naye effort eyo nayo talinakolebwa naye bw'olaba eshonga zino omanya nti obunafu buliriddawo twatuteeka amaanyi kati nkunyoyedde nti obunafu bukyali bunene nnyo ku YouTube ya Bebe Cool enafu ate nga Bebe Cool talina kuba na YouTube enafu bwetyo because muyimbi wa amaanyi ate muyimbi wa urban ate kati akola ebintu obolowooza nti bisobola okubeera consumed mu nsi yonna kati waki bibeera nga babirekawo ne babitulekera naffe ate naffe babitulekera naffe tubireseewo teryali mu biraba waliwo obunafu obuli awo agenda akwatewo wiiki kati eweze ennamba tetunaba kulaba results zaani za hype eyaweebwa album tetunaziraba kati okumalizawo kali kegambe nti waki zinali nkugamba senga ateeka amaanyi ku nnyimba zino ennyimba na amaanyi ge gonna n'agateekaawo ennyimba we ziba nnungi abantu bagenda zaagala kubanga alina challenge tulinawo ku nnyimba kati eziri mu kutrendinga ebweru wa Uganda nga nnyimba ziva mu Uganda weziri kalate nnungi nnyo ndi bajosha tebateeka nnyo maanyi mu kulanga album oba nnyimba ze yateeka amaanyi mangi n'obudde bungi mu production n'okukola oluyimba olulungi n'alutuwa oluyimba nga ddala lulungi kati oluli oluyimba wrong places olwa Joshua Baraka oluyimba lulungi bya ddala sibyakupika sibyakukola stage sibyakupika kintu sibyakuteeka bulango ku Bukedde TV oluyimba lulungi bya ddala nze yali point yange kati tirabayo ekyokulabirako music kati ali consumed mu Africa wano obebweru wa Uganda asinze okubeera consumed mu kiseera ekisembyeyo abadde music wa mapiano ng'ensi zonna ziri mu consuming South Africa, Nigeria, wena kati nyimbe ziri mu trending right now ezisinga bw'olaba zonna top 5 oba top 10 is trending right now. Challenges ku Instagram okwo kugenda ku Instagram reels n'olaba challenges ziri mu kutambula genda ku TikTok era nayo zaki za mapiano ni Master Kegi yakomyewo n'oluyimba olulala nawo trending okufaako obufi otegera kyegamba naye lwaki nti ogenda okulaba nga amapiano gano olwokuba nti bagakoze nnyo mu biseera ekiwedde ate abantu ne babyagala nnyo kati Bebe Cool yadde alina obiconsideringa ku alubamu ye kati gwegenda oziwuliriza ennyimba ze kati ate ye kye yakoze nti yakoze ennyimba nga nnungi nenga zikuwa test yemu firu gyofunye mweno oluyimba lw'ojofuna muri oluyimba ngeringa kajegere bibanga kajegere nti ennyimba ziringe zisuniddwe wamu olusi baba kikola nga bagala production ereme kukola ki kwawukana nnyo ne production eyawukana nye test zisoro kubanga zaawukana nenga production esigadde efaanagana ngesigadde kaleraga nti production eri mu line yemu ne testing nga zanjawulo ku buli luyimba nga zikuwa test yenjawulo naye oluyimba terina album terina ulikange yakajegere nti osunye kuno ngomanya olujegere bwe lubeera kano kafanagane kano lwe bayita olujegere so album ya Bebe Cool yonna efaanagana nti ennyimba zifaanagana nnyo kati ebyo bigenda okuyamba okwo ennyimba butafaanagana nnyo kati ennyimba music ali mu consuming amapiano wagwa considerinze bw'owuliriza ogenda saako oluyimba nga lumu olwagala kuleetamu firu y'amapiano kyokka nagera tegavaayo okitegeera si mangu gakola naddala kati nga mu Uganda wana amapiano si mangu si music waffe naye bw'okwata emitwe gy'abalwayita nga basatu n'obateeka wamu ne baproducer nga babiri n'obateeka wamu teosobola kulema funa oluyimba lw'amapiano lulungi ebintu bino tubigezesezzaako lwakuba abasinga tebalowooza tetubimanyi
twakolako oluyimba lwe bayita Yola lwa Bitusi ne Aroma kati eyo project nagirimu from day one kubanga Ziga Fix muganda wange talina kyakola nga tetutuddaaba babitubadde twewagira emyaka gyonna kati yantuuza nga tukoze tutya mayiba gatwogera bwogezi netukoma wano titugenda kubikola kati nze enjawulo gye nnina tinava ku TV ne radio ningamba ngenze byembadde njogera kati njagala bikola kati Ziga ngamba tukoze tutyo Isaawo omuwala ono Aroma yali yamusayininga ne mugamba tukole tumuweeyo tukoze ennyimba nga 5 nnungi video kyekyo audio kyekyo n'omuyimbi tumubrandinze bulungi alabika bulungi ali presentable kati tumuweeyo ekimu breaking ekimwanjula mu market tumukoleyo kolabo nga tumaze okukola ennyimba nga 5 twagalayo kolabo nanga tukoze tutya Shibanga amuwadde kolabo Jeff yali mukwano gwa Ziga ebiseera ebyo kati Jeff nga amuwadde kolabo ku bwereere eya Shiba ne muga kolabo gireke tetugenda gikola Ziga nangamba olwaki tugana omukisa ogwokukola ne Shibanga guzze ne muga tobeeranga bali abayimbi abalala bo bakolesa buli chances ze gwoba olina plan ng'olina strategy tobikolanga olwokuba chances ze chance yange 10 kola na spice ng'olumba okola olwokuba chances ze don't ne muga Shiba ye muyimbi buli muntu gweyegomba okola naye ebiseera ebyo ng'ate yali ayokyana nnyo ne muga muleke bw'okola naye oba oyokyezza namusuggestingira abayimbi babiri ne muga tukole ne John Black Fikfama iko ba Bitusi nenzo ndoza tukole ne John Black ba Bitusi kwa babiri kutwa tulonda kaliko Ziga naga katudizo omuwala yennyini alonde netubidde kiti wa Roma netumuga Roma londa ku John Black ne ku Bitusi anugo yagala okuyimba naye nagamba njagala Bitusi Ziga nga simu kwano gwa Bitusi simu kwano gwa Enoka manager waabwe nali kasaawe ninawe nabera ku Sunday ngambya ne Enoka oyo nga tuliawe mmere tuliawe enkoko ku Sunday enkoko ya boilo atugenda ne tujirya na yawo kasaawe kati ngendawo ne mugamba nenda banga tanso okwematira Enoka kati nempita Musuwa kati ne muganda ne Musuwa naye abeerawo ne mugamba Musuwa oyogera ne Enoka oyo nze we mufata ajja kundabira mu kiri ekyamawuli kuba nange mbakolera ebintu ebya Bitusi ne gwe mufata nga ali ku tiimu ajja kuwulira mangu so kati gwe soko yogere naye nze mujubise kati Musuwa bamuyita Musuwa Beka nage anayogera naye ku lwa Roma kati nze nempita eno kasaawe nenjja ne mujubisa ne muga Enoka olaba bw'ogaana okola oluyimba na Roma bose oba oyekyeza kubanga mwe Bitusi temukolangayo oluyimba na lumu nga muyina omuyimbi gwe muleeto bagwe muyambako mu Eva mukoze n'abayimbi babasinga mubagalako amazannyalaze gaabwe naye ekyo si kirungi mu ndongo kwa bajja kubuuza after 10 years bakubuze ani gwe wali oyambye nga tolina kibi nnyo mu ndongo kubanga tolina gwe wali oyambye kati lwakiri ono abeere ku gundi yammwe nti mwina gwe mwaleetako mu industry kati chance weeri okuintroducing omwalo into the industry ke credit ebaddire kuba mu Eva muwaddemu abakama kati nammwe muweeko kirungi nnyo okuddiza mu ndongo Enoka n'akipiikinga n'angamba kituufu tetuna gwe twali tuleese tetuna gwe twali tuyambye Eva tunoonya balina amasannyalaze betuyimba nabo n'angamba tukole oluyimba n'omwana kati era yali agenda batawaanya nina akakodyo ke nawaziga akokutereza Enoka yaleme batawaanya sinza kateeka wano kamera kuba tekaali wakati wange ne Ziga ne Enoka abayimbi tebalina kamanya era Ziga nze yakamwa ne muga project Ziga yali agivuddeko Enoka anyinza oyo yali agivuddeko nga yeekyanze ne muwaka kodyo n'akakozesa ne kakola Enoka nakakana oluyimba ne balukola ne lufuluma ne mbadde ngeza kulako oluyimba ng'egye twalukolamu nti twagamba ne siimu ebigambo bino twagala oluyimba nga lwakuyitawo nga si lwagezesa lwagala luyimba lufuuka hiiti twagala kola hiiti abasinga tebamanyi nti ne hiiti bazikola mu studio twagala hiiti omuyimbi tukoyo muwe ennyimba ennungi twagala luggula kajji n'agamba kisoko yogende Yese omanu rafiki nitumufuna Yese netukimunyo omanyi Yese bwe yatugamba bwe moyagala hiti nzirina nebbeeyi yazo yanjawulo zino endala nzitunda milioni 1 milioni 2 oba oyagala hiti nange nzirina bw'oba tompa milioni 5 sigikuwa njirina hiti nitugamba tutanso olulimi lwe twagala n'agamba oluyimba tugenda mu nteeseganya of course milioni 5 tetwazimuwa naye mwalimu okutuwa Ziga agenda kukoleyo video
tukuweyo zino, then tujja kwongerako video ya Vivian Tendo nga bakyakola ne Vivian Tendo, then tukole project nga project etandika nga tugikola ng'ogassa obwongo bw'abantu nga bataano naye nga bonna babulidde omulamwa gwe muliko gwakukola luyimba luyitawo nga tusose na producer Nesimu ya recommendinze Yesomani Rafiki najja ne tugatta obwongo bwa Bitusi, obwongo bwa Roma, obwongo bwa Ziga, obwongo bwa Enoka, bonna tubagala ku luyimba olwo tubabulidde omulamwa gwe tuliko twagala hit ne bitandi olimba ne tutandika Yesa amaze dukola chorus agikoze buli kimu kiwedde ye producer ategedde omulamwa agenda owulira verse ya Roma nga tekola gye bamuwandikidde n'agamba Yesa eno verse gyakuwadde ekulemye era verse eri mu luyimba olwo ono producer ye yagiwandiika verse ya Roma mu luyimba lwa Yola Yesomani Rafiki yagiwandiika Yese twagikola ne tugisuula ebbali ne tugamba oluyimba luna lutambula bulungi ne verse eneegaanye n'amugamba genda ojja kudda enkya agenda okukomawo enkya ng'akasajja Nesimu kawandiise verse ke kagiwandika agamba bwereere lwaki omulamwa agutegedde twagala hit ne kagiwandika eyo verse gy'owulya yonna eya Roma mu oluyimba si ya Yese wadde oluyimba lwa Yese yaluwandiika n'eyo verse ya Nesimu ne kagiteekamu Ziga bwawa ku magezi Enoka bwawa ku magezi Babirashi bwawa ku magezi ne mugatta emitwe gyonna mukole nga ne mutegedde twagala hit era ne mugiwuliriza nga temunnagita emirundi n'emirundi waliwo gayo omulala oyo yali musajja wa bamwitadde Shikarisa yali akola n'Aroma ebiseera ebyo n'atambuza oluyimba n'aluyiza muno n'ayita feedback ne tugizaayo mu studio kitegeera ne mugatta obwongo kati nze nga manyi okuvaano ne ngende wa Nesimu nze ngenze nzekka ne mutuulaawo ne nakuba oluyimba ne muwuliriza n'omuwa amagezi n'omugamba Nesimu olaba kino bwe kiti era up to now Nesimu siri producer ne bw'obaako ky'omugambo gwe nolaba akikola mu luyimba okitegeera kuba yategeera nti bwe mugatta emitwe egyo mumujjamu ekirungi kati madde gamba nti Bebe Cool aba agaye nti njagala hit nga ya mapiano wadde nti amapiano mazibu wano okukola kuba si style zaffe naye bw'okola ebyo ebintu oluyimba olufuna nga ate hit kati wawa omulala sigenda kwogera linnya lye naye yakola hit bw'ati bwe yagikola yakola eŋŋoma n'agikwata n'agiwa writer namugamba mpandikira oluyimba ku ŋŋoma eyo n'akwata eŋŋoma y'emu n'agiwa writer omulala namugamba mpandikira oluyimba ku ŋŋoma eyo n'akwata eŋŋoma y'emu n'agiwa writer omulala namugamba mpandikira oluyimba ku ŋŋoma eyo naye ng'akubidde n'ekyogenda omuwandiikira akakodyo ne Jeff akakozesa nnyo Jeff Kiwa kati olumala owandiika ennyimba zonna ezo n'aziwuliriza naye ng'abagambye omulamwa gwe gumu gwe mugenda omuwandiikirako n'aziwuliriza kati n'atandika okujja muno jukira oluyimba lwe lumu ne beat yemu muno najjamu ne muno najjamu ne muno najjamu kati n'amala n'abayita n'akugamba kino kye wakoze kirungi n'ekitereezeemu n'otereeza tena amala n'abagatta wamu ayire mukola oluyimba olwo yasose kukyala enyingo okole wekka n'olinamwayo koleka n'olinamwayo koleka ku beat yemu ate olumala n'abagatta wamu n'atabagatta wamu ye n'ajjamu byayagala n'abitwala mu studio n'abiwa omuyimbi ne bakolamu oluyimba gonnoze ennyimba z'owulira wankoonakona n'ogenda odduwulira oluyimba lwayita basatu ate bonna nga bakabi naye nga buli omu bamukontakitinga ku lulwe okitegeera kyegamba nti obwo obukodyo bwonna babukozesa mufuna zino ennyimba sigamba nti bizibu nnyo byategeera nti woba ogambye njagala oluyimba lw'amapiano ku alubamu yange naye njagala lwakabi nga bwe ndusuula wali ku market lusobola n'ovugana n'ezaba South Africa n'ab'e South Africa bagambe embwa za Uganda zakubye oluyimba luno lw'amapiano zatusinze n'otusinga okisobola naye jasigoba bino ebigambo ba tebabikugambye ojja kugamba basajja olina bali bagiwadde omuliro bawaana buwaanyi oba oyitaguwulira ku bigambo alubamu y'omukulu tena gyeraga kiguumaaza wano we tuli wano si kiguumaaza naye ngezaako okulaga challenges ezigyolekedde nti ye ng'omukulu ate n'obulanga obutegereka nti obandibadde ku zitrace zaani nabo buli wano buli ku bukedde tegeza omukulu kiguumaaza kyegambe nti tuyinza okuba tuli wano ng'omukulu ye alubamu ye biri bye yatugamba ayagala ekube eggwanga ensi yonna yonna egimaleyo ng'ebigendererwa birala tuvaga effe tetutwala byotugambye tulaba biki byoli mu kukola bagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe ku bibala byabwe ebiri mu kukolwa byogera kirala kyali kyapulinya omumanyi engeri gyatambulamu bwe biba bigere atambula bwati ebikolwa ba Bebe Cool birina akabaliga kyali kyapulini
bagamba bitunudde walala ennaku zino waliyo enjogera eri ku TikTok okwo omuntu wabayo ekintu akavidiyo kakoze nga bajja mu comment bagamba igwe n'okutegera muli muti igwe n'amagezi muli muti kati webaba nga muli wamu nga bagamba igwe n'obusiru muli muti kati wakozesa busaidi kano omanye emoji akawula engalo bwe kati n'akagatta engalo bwe kati bagamba igwe n'obusiru muli muti nga bajjayo ka emoji bwe kati so album bagamba gwe n'okutegeera muli muti nga mukola album ne international bali batya totandika ebintu bya kisirusiru ebyo weewaawo